tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange Asha nava namatoba nange mwasibye mutya muli mutya kansulenti muli bulungi nnyo ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atabatali basiramu bannange mukama yebazibwe nnyo ddala. Atengera Life Experience buli lwe tuleeta buli lwe tujja tuba tuleese bingi ebyayise mu weekend ebyabaddewo ebitrendinga ate n'ebiriwo. Sigenda kwogera nnyo kandeke ne bannange babeyanjulireko ate tutandikirawo. Bannange tubaniriza nnyo ku Life Experience Uganda. Era nga buli we mutulaba bwe pano ng'etudde tuba tubaleetedde ebyokya. Tuba n'amawulire agokya bannange buli ayagala okulaba amawulire g'entertainment aga trending aganyuma. Ng'omanye mbu buli yagakola kyekisigenda gundi yakoze wano ku Life Experience Uganda bwe kigwera era nga twongera obbeebaza mwebale nnyo okustreaminga mwebale nnyo okusubscribinga mweyongere era naffe tujja kubanga tubaweereza wamu ne bannange bano botudde omukulu ali side eri bannaye yanekaanekanye waaye nga wanyiridde nnyo sooka obuze ku bantu new stock new stock new year new stock. Yeah, anyway, Josh MC, only amplified king around town Kampala, Uganda, representing oneno ku Life Experience. So remember omanya tuba tusazeeko ate n'okubanga tuba nnyonnyolamuuko tubaliramuuko biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu nsonda buli nsonda enekusifu si entertainment yokka wabula buli kimu ekibeera kyetagisa okuba nti no twogerako tusobola okuba tukola ki tukyogerako. So aba streaming live aba subscribing mwabasinga big up on yourself. Okay, ate nga nnyongera okubajjukiza nti tukolera wano ku Jovia Stay eri wano Makindye. Gwe nno ayagala okukyakalako okujja okulaba ku live band osobola okujja olunaku lwa Monday. Ennaku endala Josh wabaawo ki? Yes, wano wenyini we tuli Jovia City, the place to be. It's all about class, you know. So Mondays, Wednesdays, Fridays, Saturday tubera mu ndongo sebadongo, so you better turn up and check it out when you reach baita vibe wano ku Jovia City. Okay, yeah. Ate nga bannange nnyongera okwebaza abantu abatulaba mu nsi ez'enjawulo n'abatulabira Uganda nga mwasalawo ne mugamba akatulabe Life Experience Uganda. Bannange thank you very very much. Ate nga tusiima abasubscribinga bannange n'abapya mweyongere okusubscribinga tubaleetere amawulire aga trendinga agaliko waneeno wennyini kugamba tosibwa. Ate nga bannaye amawulire waliwaddewo amawulire agabadde ga trendinga ganumiza omutwe ekiro kyonna ne ŋŋamba bannange bunakyaddi inaloozi ng'agenda ku mukolo omwana oyo nesookoleke Prince abantu nga tribe yo otudde mu katenge nga bakusitulamu abaana bagamba ngo yabadde ayingira yayingira nti jikula omukolo gwadde gwenale tuwagula bibenale omukolo gwabadde akakofiira kano ke kaleso akakofiira ako teyazze ng'akambadde mbu yamaze kujandira ku n'atoola n'akateeka ku talabanga yabadde ayambadde yero yenna yero ye yabadde asingako obungi okukkiriza akakofiira yakambalidde mu ntebe ng'atudde ekitegeeza bagenda okujja okumusitula amaze okulaba naye mukyala yamusitudde yabadde mukambwe ebijja yadde ng'ayita omwana ayo kati yamutapinze kuwe kati ate tewabawo ebisajja bibiri byavudde eri ebijja byamukabye bukabi biti bitawo nebanaye ngaoyo ate emupitubi genda bakoze kaleera emupitubi naye ebiseera ebisinga bino byetugamba abantu nti omanyi bagamba omuganda agamba okalya ddadda kubanga weebuuze yes kyekiringa okugenda awantu omanyi nti nno mubutuufu bano tebanjagalawo newetwalawo what do you expect kati nina loozi okukwata okukera ku makya n'agenda ku mukolo ye yayagadde kulaga ab'ekibiina kye nti nno naye arepresentinga of which how can you go to someone's house kubanga tukitwale nti neri nyumba ya waka then notuuka mu nyumba nobagamba eyentebe mugijjeewo mugiteeke wali eno mugijjeewo notandika okuwa amateeka mu nyumba yaki y'omuntu awatali wawo kati kyebakoze naloozi okumusitula 100% they were right kubanga omukolo gwadde gwa NRM ozze yes ekikwambaza baleti waka yes tetuganye kyogamba Prince kati kankugereze maama wo okay
let's talk about family. Mama wo awagira ekintu ekibiina ekirala ali ku side ene yabe taata wo awagira ekibiina ekirala. Okay, temubeera waka singa wabaawo misunderstandings kyogera musobola okubeera nti no musobola okubanga mukkaanya kimu nga besides family issues but politically. Can you agree with your dad? Tekisoboka. So that is what happened. Nina Rose okumusitula okumujja mu katebe 100%. Those guys were right. Singa yasigadde nga tayambadde baleeta eyo tebandi musitula, it would have not been a problem because n'amanyi ogawulira ankunda akankwasa balaalo banne kala oziraba yabadde mushanana n'abandi gwe badde bakoze eki ekyamuleetedde obuzibu kwambala kakofi kwata nkofiira eyo n'agiteeka ku mutwe kubanga ne koodi endala abaana bagambye masavu bayadde amakinga ne bannaabo abadde neze mmanyi lwaki omanyi ebiseera yavaayo n'akola vidiyo nga baakamala okumunominatinga awo n'agamba mbu MP w'e Kampala alina kubeera muhanji nejjukira nga nabo balina MP owaabwe w'ekibiina Lubungoya okyegedde kati bwe yagenza awo abantu bamukuba nnyo ku vidiyo eyo agamba oli wankwe olwedde bamuwadde ekkaadi kati ndowooza bwe yagenza awo nalaba nga NRM yeekoze eki yeeriwo nayagala bambi okulaga nti nze I represent no. Okay, ngesinga lwaki ndowooza yaraddeko baleesi eyo mbadde saagala tuyitere nannyo kubanga bwe tugenda nnyo sayidi eyo ogimanyi togimanyi obamanyi abavuganyayo bo bennyini beekuba amasasi ekibiina kiri aba NRM boka etwalayo sodo waabwe nayo weeyo first family kumpi bonna bali related to first family bebalwanira eyo ate no bo beekuba n'okwekuba okulaba nga ono ayagala abe nga yasinga okubanga n'emmotoka n'ekibiina mwennyini balwana yes ate kati gwe ovudde eri ozzo bataddemu ekibiina ekirala webale nnyo what do you expect ekyo kikuyigiriza nti togenda bye batakola ki bakayimba ekyo kyakulaze nnyo nti nno awo tebakola ki tebakwagalawo oba tebakwagalawo lwaki ogendawo. So Prince ku nsonga ya Nina Rose nganze advice gye nandigabye kati nze ondaba wano essaawa zino siyinza kufaano ne nga Joshi tubeeko ngende Joshi era akimanyi nze omuntu ne bwe mba mmumanyi naye nga taŋŋambye Prince jangu wano sirinnyawo olaba ne Joshi oyo era bwe tuconnectinga ku simu wano mugamba bra n'ataŋŋamba mboba salako wano mubuuze sirinnyayo era nze kyeŋŋamba Nina Rose abantu we batakuyise togendawo ate bannange tumanyire n'embeera gye tutambuliramu bw'ogenda awantu n'osangawo embeera etambula ate togezaako okuteekawo gwe embeera yo gy'oba oyagala bw'ogenda ebulyambo omuganda agamba olina kulyambwa gw'ate oleesa ennyama y'ente mu bantu abali mu kwerira embwa yaabwe banyumirwa so Nina Rose nze nkulaba okwange gwamusinzeemu first and foremost was she invited manya agamba bamuyise n'abaana abaana bagamba ekikulaga nti awali yaddayo kwalwandira nga tuzze mu music abayimbi mubamanyi embeera zaabwe agamawulire ye gaba gamukolera ffe tulaba nti kibi essaawa zino nati kati Nina Rose right now mugyeeyo mu ndongo muteke mu politics okyegedde essaawa zino tafightinga politically kubanga eyo assistant ya ndongo eyo stand ya politics omulaga nti no munange woman MP gwe bawafulaga mu kibiina ekimu bamukoze eki bamukutte ku nkoona naye akasajja kamukutte naye anyway nze tekyandabikidde bulungi ng'omuntu lwaki si kirungi si kya bugunjufu nga tuze mu Buganda okusitula omuntu bw'otyo ng'omuntu n'ava katono twabadde bali si Baganda balaalo Sembabule waliyo balaalo abalaalo bategeera anti balaalo lwakuba sibamanyi nnyo details zaabwe naye bwe oddamu nkaako obuntu batambulira ku western culture omulaalo akusanga oli wali eri nga olina byokola omanyi actually abo abantu tobakuba nnyo sikuba ba western abakyali bange neti like they don't beat around the bush baita wano no they are always open yes so balaba bamusitudde
ya tebekwegereza abakuba mu Buganda babadde bamukuba kama ne bali straight anti Abaganda bali bankwe nze nalina mukwano gwange weeyo mukiga naye nga bwadda mukyala wawako womungi omukyala gwamanye bwe yaleeta okumufumbira emmere bw'aba ayingira mugamba mpa emmere tannamugamba wasiibye otatanamugamba mpa emmere enjala ennuma buli kali kyeyina enkola yayo. That is what they call arrogance. Yes. But it is not being arrogance. That is their nature. That's the nature. That's bebo. You can't change. You can't change. I've always told you this thing that you cannot change what? Nature. Yes. Chechinga unova onogenda mu northern Uganda. Those guys in northern Uganda are very tough. But they tebali mu kuyomba. By the way, exactly. Do you know that? Bantu abawa respect omuntu ne bw'omulaba ogamba gayi abantu b'engulu. That is their what? Their nature. No ojano mu Buganda yagamba Abaganda tebaagaliza. That is their nature. Okay. Oshegedde. So you cannot change nature. Okay. Era kye baakoze Nina Rose zisigenda kusaasiranga nze kyakugwanidde kwetwala gye batakuyise gye batakwagala. So ekyo kibawa ekyokuyiga nti nno make sure where you go you belong to that place where you go. Wiiki eno eweddeko nga tuli kusenga kulannama social media yonna ebadde kusenga kulannama n'avaayo n'atuvumaavuma naye nze sigenda muvaamu yatuvumye n'abavumaavuma ye mukazi mugagga nnyo muli bannaku muteekako data wa bitano bannange kyata bavumye bannange buli kimu kati senga kulannama tunula mu kamera siriyo ebyaddala tukolera ba ebyaddala singa kulannama omanyi waliwo kye bayita okwekaza yekaziza kibadanga omukazi mumwagaza lwaki bagamba alina acid lwaki bagamba yekaza togenda lwaki nti no okwekaza yekaza Prince let's give you an example. Mukyalawo avuddeyo n'agamba ensi bba wange mulwadde mu mbeera gy'alimu si nnungi. Okay? Naye akyadressinze national wide akyogedde ensi akyogeredde ku kamera ate n'akiteeka ku social media. Kasita okiteeka ku social media kiba kigenze country wide national wide global anywhere. So nze neevaayo nenzija neŋŋamba Prince mulwadde naye kitegeeza wojjidde mu mawulire ffe tetugenda kutegeera gwe ntegerayo gy'oyagala tukitegeeremu tugenda gamba oyagala kusondera ki sente okyegedde nekuba mpolampola kati kulannama munnange kankubuulire essente zo emmotoka zo assets zo ekintu wavudde n'ogamba mbu tolina ssente mu mpeke you don't have cash money but you have assets. Yes. Mbwapfa abasaba tetulina ssente. Munaye abayasama abakola ki bonna first and foremost tewali gw'oliisa. Awo koyogedde kakulu. Tewali gw'oliisa. Ogamba akubeewo. Ebyo bintu biyamba gwe ne famire yo. Si ffe twakedde enkya. Mugattako n'omulala. Bali babiri eyo sebo kapo. Bantu babiri. Anti ye ne famire ye. Ate omwami ye. Anti ye ne famire ye. N'omwami. Si ffe twakedde ku makya ne tugamba omukulu. Si ffe twakedde ku makya ne tugamba omukulu nyumba ajje ku kamera atutegeeze nga oli omulwadde. Kuba tebitukwatako oba oli mulwadde oba tuli mulwadde. At the end of that day, it is your life. Uganda. Yes. How many people are balwadde? Abali mulago. Nagamba mbu ate good enough bambi nze kye namwagaddeko kyadde kimu. Yamaze ne yeekuba gye. Kiri kye nabagamba nti no she's an influencer. Si healer. Yakoogedde lwakuba nze ndi tiimu kulannama yagambye ffe tuli ba influencer. Wanje maama. Wanje sebo. Ffe tuli ba influencer. Influencer nga kimukufu w'emmindi. Atunda emmoroka emu ku mmotoka ze z'alina n'emutwala mu ddwaliro. Kati tubadde tukusaba gamba bbaawo taddamu kujja mu kamera kututegeeza how you sick. Mutunde ku mmotoka zammwe ne aseti zammwe ebyo biru. Balinamu emmotoka ng'egwa mu kawumbi kubanga tugambe bulwadde bwetaaga akawumbi. Yagaye se balina emmotoka emu agitunda beetaaga kuba tugambye abadde Nakasero almost million 10 ebbanga lyamazeeyo nga jjanjabibwe Nakasero hospital one. Mukazi mugagga naye kakati bw'oba otugamba obujjanjabi bwe yeetaaga Germany
bagamba abasawo be Germany abakugu abalina omujjanjaba treatment bagenda kutwala bagambe throughout emyaka 5 alina okubanga ali ku treatment. Omusajja yagambye abusaye myezi 3 afe. Myezi 3 afe kamazemu amaaji. Negubbawo abaatagera gabasasema afa ku fimbira. Ebyo myezi 3 gitandise kati tubala mu March. Era zemu nakolokota embiri butokatika. Egembo olugwe lwayambadde lwa miliyoni 3. Yes, muna ebyo biyamba gwe mukwano. Nekubanja nagamba nze abaana abange bavudde wano bagenze Bulaya mu kizimbe ekyange. Nuzula abantu abatagaliza gwanga lyabo. Why do you have to go and invest outside of the country? Then you come tomorrow no tugamba mbu oyagala Uganda. Ne Joshua manye ensonga zino watugambirawo yo influencer. Zino bagamba yamaze nakwogera munyini yagambye fwe we are influencers. Kitegeza yene bawe ba influencer kali bagase newa era ba influencer bagase ko wangu laba era swaba gasumba yabukira n'amanya kati amasanyalazi banga jewa ati yagambye tayina mpewo ati twagenze okulaba asawula ndozo ebintu byebagambe byekiyayi banaze ndi team swaba ako tukumanyi gyogwa eno kulanna mayi kusanti oluseke anti lwata laba asanava nange kwentambulira omuleetako swaba kasumba muleke nawe twogereko naye enaku zino se bangabe bakiyita batya anti sibitegere ekibbo simanya naye ate yavayo n'agamba zisiina mpewo kati omuntu ate atalina mpewo asawula ati anti alusa ayinza okubanga alina omukono ogugaba embeera y'obwavu naye ka video kalimu akalabanga embeera y'obwavu mbwavu bwe bumukozesa muve kuzaali zimuluma amabanja nze nemunayogera sigenda kuva ku timu swaba senga kulannama kusonga yasinga kulannama mbadde nze nga nze njagala kumubugamba senga kulannama ebigambo bino senga kulannama awo waali nebba bamweta Jumba yaniribowa aligawesa embeera gye tulimu Uganda wano wetuuse n'ekitiibwa abaana kye baagala okubawa wano abaana komanyi kati waliwo ebintu betwala Joshua abantu abo tubalaba ku media wano kati waliwo omuntu eyegomba n'agamba singa ngenda ne meeting ako senga kulannama oyo kubanga kakati jjukira bw'oba ebiseera ebisinga ebigambo ebyogerwa omuntu buli bw'ovaayo n'ogamba nnyina kino manyi ffe Abannayuganda tetwagala nnyo bintu ebyo okitegedde kati Joshua asobola okwesoma ebintu bye ne wabaawo abamukubira amasimu n'ateekawo ennamba n'agamba ne bwenti ne bwenti ne gakubwa kati abaana abamu bawulira ebigambo ng'ebyo byayogera bawulira obusungu naye nga nze mubuulirira ffe tetunavaayo kwogera biki biri wakati we biki biri mu bulwadde bwe wabula omukulu gwasula naye mu kitanda kimu gwe bali owamu yavudde n'atuwa information era n'atugamba omukyala abuzaayo ennaku 9 size ennaku 9 abe ng'asiibula ensi eno era n'akuba kaabira kyawanjaga ya gavumenti okategere kyeki kyembaga era essaawa zino akubanga alaba akasente akayitingana yakyogeddeko n'agamba nti gavumenti yalibadde nteekamu ssente kubanga nange nagiteekamu ssente zange era ekya ssente zekyalajanira nti gavumenti yagiteekamu ssente nyingi gavumenti yagiteekamu ssente nyingi yalibadde naye muteekamuko meaning ali mu luseke naye akuba luseke kati ali luseke nyamunyamu kusenga kulannama asha nava gwe kenyina kuba toyagala kukuba oyita ku note naye tukolera abantu Joshua mubuuze munnange ku nsonga ya kulannama kyensaba mukyala akuliridde ate senga yagamba akyali aligawesa amuyita bebi fenna basobola tuyita babebi naye nga tuli bakazi bakadde so alina okuva mu kamera ensonga ezimu akubye ennyo kyekyo kinabagamba bayizawe omanyi obeera ng'oba oli sereebu oba oli muntu w'amaanyi olina okubaako n'akutegeera muzungu bakiyita batya Joshua omuntu akutegeerera tugeze oli sereebu oli wakabi kale oli w'amaanyi waba akutegeerera omuntu kakati ashanavaddako ku kya Joshi Joshi yatugambye omukyalo influencer alina okwekipingira ku mutindo ng'atrendi ekitiibwa kye ekyobwasenga n'ekyobusawo Obuganda awo aba akitta oba okitegeera kati olaba engeri gy'ali mu kwogeramu essaawa zino ali mu kwokya anti bw'oyogera ennyo omala n'oyonoona buli lw'oyogera ennyo kati influence olaba kyazze mu kwogera ennyo ng'avu
bayira yogedde ebigambo ebinene kyembadde simusuubira mwe agambye asobola okubavuma ndi timu kulanama anti ate ekirungi yagambye ye ebivumo asoma bisome okyogedde ye ebivumo bye asoma bisome naye nga eyo nayo nga tuvuddeyo bottom line is ebintu bya wadde wavuddeyo ne weekaza ogamba toyagala simanyi tosaba gavumenti ssente wabadde tokona ku kya gavumenti kugiteekamu ssente okay ekyo namba emu secondly ebyo byavudde n'ogamba mbu nno abaana simanyi abaana bo bagenze Bulaaya mu kizimbe kyo that is your property and it is your business it is not us Ugandans secondly sit down with your husband talk to him sit him us down omugambe ayina otuuzaani oyo kulanama era gemaanyi badde manyi sit down your husband omugambe what happens in Las Vegas stays in Las Vegas either mwade munonya sente from government which is okay because you're Ugandans you're supposed to be catered for but then at the end of the day tosobola kuvaayo ati notandika kugamba bwatenze so that is none of our business naye nga tukusaasira obulwadde obwo emyezi 3 kati simusabira tuli mu 9 akayisa akennaku nga 4 ku 5 ku nnaku 9 n'abantu bafa nno ate ddajja kufa alajanye naye ndabye asise balina alinga akutukaggwawo naye senga kulanama nga nsembayo ku nsonga ye kamera giveemu ogenda kola ensobi ogenda kwogera nnyo n'aligawesa mugambe oba ogambye muntu omu bayigawe nina ekintu kye neebuuza tukuze abasawo abaganda tebabeera nnyo mu kamera.com tuli ku digital analog yavaawo katuya on the digital world everything goes jovola right now buli muntu alina esimu nga smartphone asooka otunuuzaamu kamera n'ayogera kyakola kyayagala gone are the days omuntu eyali alina okucommunicatinga n'omuntu w'e Masaka you had to go to the tax park board go to Masaka bika gundi yafudde right now you sit here you call someone who is in America n'omugamba ono yafudde so kati ekya kamera oba ekyedda nti abasawo tebalinga nnyo mu kamera that was their era now we are in another era okay so this is a new generation whereby the world is digital right now amulembe gukyuse exactly tuba tukyali awo Josted ne Prima love gye balimu mpitirivu abaana abo simanyi wade naye Josted oyo kimanyi nti abirira Prima naye Prince ba ku kintu nti omuntu yamuzaalamu omwana maama ate munaabazaalanga munga muddayo nga mutugamba mbu ate ensonga zino omukyalo oyo mu butuufu bwakyo yali ayagala nnyo omusajja aganye n'okumuvinga ye nga ye yali ayagala omusajja Kadashi akkirize nedda mumazima Joshua olugendo olwo olumanyi Prima Kadashi yali ayagala nnyo nange ndomanyiko bwe bali asha nava nawe kanyini okimanyi kuba nkimanyi wali mukwano gwa George nnyo wali side ya Prima nga kyalina olusaniya wansi wano olusaniya luze jjojjo ngamaze ku breaking up tukabudde ebizigo tukozeko akaduka okusala amalodi katuba wali kaduka ako nga tuli tutine Prima kati kyezo omumanyi nnyo kitegeeza yali ayagala nnyo omulenzi yali ayagala nnyo essane bambi alimeddwa n'okumuvinga koze mwana omukulu yani yesolaya yani naye nze Prince kirabika just obanze ndiki kuba kati olaba nze ne mmanya nti nno omuntu amuvinze on and I even get to know the relationship gy'abaddemu 1 or 2 3 okay and then you make a turn then you come back to me okay trust me however much you're beautiful or you're what zenyizo butakuddamu kuwa chance because first and foremost Prima moved on again they were Henry okay yes they spent years and years with Henry they even reached at the extent of banning George's music to play in Henry's program I remember okay there is no way bro you can come back to me Nongati you have my love. Oh, I love. Waliwo mulala ogotogeddeko babamuyitanga National ono we Bulaaya tayinza butabimanyi Medimo sina kyesi era Medimo yamutwala Dubai Medimo yamutwala Dubai
ashana bakaleseyo so wabanga alina kyabala either kubanga omanyi ne Sagere yaliwo yajjawo nga George alina concert era kyembadde nzizaako Jostede mukimanyi nti Primo n'amutambuliza amawulire mukitegeera ekyo kati either waliwo concert ya Valentine enyimba zayimba za mukwano ate waliwo omwana yangambye waliwo omwana gwe nabbe comment ngamba nene labika video shoot waliwo oluyimba wetaba video shoot waliwo ekivu kubisa nakwana abera Vixen mwene nuli mululi oluyimba lwasimanyi Sembera is it Sembera era yali Vixen amutambuliza nyama mu Joshi kali eri kakyali mu akanyamunyamu nyamunyamu kikyali Oleka kasa Joshi ebintu ebyo. Dochi tunula mu kamera Jostede ne Prima. Bakyekwasaganya. Just lwakuba nti no omulenzi naye alemeddwa. By the way no omulenzi naye alemeddwa. Anga omulenzi mabeka kawa abadde mu rehab. Aliko mu rehab. Mbera ya biragalalagalo manya abali. Ati alina omukazi gwe yali ayagala awo. Kana akakyala kabadde ayagala. Asha bamwitaani Hindu. Yali ayagala Hindu. Jostede tayagalanga ko Prima. Prima yayagala Jostede. Ate singa teyekolako. Ne bane Prima kyali wange nze temumanyi. Nate bamungamba ebiseera ebisinga yatera okwagala era ne kuva Henry Mbu. Era ne Henry yayagala. Kati gone kirabika bulungi. Anti kyegamba ekyo nti omukazi ama yeefaako. Yekolako kati ate bambi bana abalenzi kibasinga amaanyi naye babeera n'abakazi b'ekizigo mubeera mutya nabo tuba tugenda Prima ina amaanyi asinga abalenzi bana amaanyi omukazi ow'ekizigo ku mbeera y'omusana nga gumwaseeko Prima Henry oyo kati golaba Mr. Henry agenza okubuuminga ennyo Prima ye yamukutteko yes so choba china amaanyi eno atwala Henry na Prima ne bakuba ennyimba za George mu programu completely there's a way nali ku Hilton Hotel Naguru yes wali Nakasero is it Nakasero Naguru yes we had that show there nga Henry yagenda okubeera MC Prima by that time when they were still in touch with Prima. Ngagule mu 18. Gwe, I so laugh ngamba wait a minute. Guy. Remember what? The Prima are you your dad? Guy like he was going on stage and then you know what? Henry, you need to put on. You need to smell like this. Na yera bueno. Behavior. Love. Right now. Kati yasaze dira atakomawo wajjo. Nate George ayina ekivuyo nga 14 bagamba anoonya amasannyalaze. Anti kina amaanyi kimutambuliza eggulire ekyo ekikazi gwokimanyi. Kati lwaki Hindu tatambuza ggulire? Anti kati Hindu lwaki tatambuza ggulire? Hindu is a low profile person. Okay. Se muntu wakwagala nnyo kubeeramu. Naye kati ate ono ayinamu kali ka element ka showbiz. Kubeera mu ttaala. Mu limelight. Ayagala nnyo amata. Kyali wange tukolera abantu naye ku nsonga ezimu obeeza abawula ne Jostede. Era lumu twali tugenda ku Autospa George n'akuba esimu naga George akubye. Namugamba naye gulwaki totuulako waka. Like yali taagala nnyo mukazi ng'azunga eno azunga eri yali agala nnyo mukazi owa waka. So ng'ate Prima akyali eno eri ayagala nnyo erinnya. Naye kono baabaze mubaddiremu ddala bave mu ebyekiyayi. Jostede alabika ayagala kozesa mwana wattu. Atya. Bonna beekozesa. Ayagala mukozesa. Bonna beekozesa. Basajja mwe muteewumuliza. Bayiza tukyogedeko nti one eggulira alitambuza omukazi wakati asobola ditambuza. Mukazi wa amaanyi. Kyetugee ti Prima alina amaanyi okusinga abalenzi abo. Kuba Prima asoundinga nnyo okusinga Jostede. Kituufu. Ate yaza ku TikTok yafuusa akagege oba wamulabi yalinga ku Facebook ng'agiyuya nadda ku Snapchat n'agiyuya kati yazze live abuukiro kirina amaanyi okusinga abalenzi live kwasula so Kadash simanyi olusani yalwaggwawo naye tusagala kugendayo nnyo kubanga muna yamanye ensonga zirwaki embeera eno yali olusani era ntegedde Asha kyovula babadde sagala nange nakkirirawo nendulyako Joshi naye ekikazi ekyo kirina amasannyalaze ekyantwalayo nga njagala kumanya ewa Prima ku lusaniya kiki ekiriyo
ndaba Henry alulanga ku program primary service abo supportinga couple obo ino la kyatuukawo kale leka tebantuuza mu kigambo naye nga abo prima ne Jostede mbanga chembala kirimo productive. We wish you well, but muleme kukwata abantu maso. If you guys back in love, come out, say it out. If you're not in love, please come out, say it out still. Tuleme kubeera mu bintu bya obulamu bw'ensi buli omu ayagala muntu amutwala mu maaso, right? Kati Jostede n'ono igwabalirako eggulire era George ali bubi. Ali bubi nayo no yamutambulize gwe George agenda vayalwana. Ate mbadde mbuuzo ogambe mulamu kyogamba George ali kiba kimukolera twategeka ekivulu abantu kiprima kimusinga ssente. What are you saying? Ssente ziri awo nesogamba Kadasha asinga George ssente sounding mugitegeero bakyentegeeza anti tukitegedde kyoga kiki kirupya nti prima ina amaanyi naye kakati prima amaanyi agajja wange ono sebo anti muyimbi wa ggwanga ono muyimbi she's an influencer. Hey kyayogera ekintu ne mukigenderako okitegedde mukiwuliriza ne mukiwa obudde anak kale tubagazi weekend yennyini omukyala tumuyita mukyala era omuyimbi oba yaliko omuyimbi akyayimbi ye mutole era muyimbi wa ggwanga muyimbi wa ggwanga era tumubala mu artists ab'eggwanga ba female artists mulwadde kati yavuddeyo n'alaajana Eddie Kenzo tamuyambyeko ate nga fiye eyimbanga mu federation. Kenzo n'avaayo n'abagamba bandi muyambye batya nga mu federation takyalimu. Siwerewe yagambye yavaamu bazoze ne bamuteekako amatu g'embuzi. Diki dino kati yagamba Kenzo yawa prima sorry yawa fiye milioni 10 then ne baddamu ne bamuwaayo endala milioni 215 to make it 25 million. Bazi ba babiri toyawula omu anti naye ate Kenzo yavuddeyo n'abagamba tekibeerangawo era zaavaawa fiye twamuyamba before ng'akyali mu federation. Okay? Ne tumukwatirako federation teriwo kuyamba kugusa to the end. Federation eriwo ntino you a member of federation kwatirako kyesobodde exactly. Okay oshegera kwatirako kyebeekoze eki kuteekawo nti nembeera tino ne federation yazze nebeerawo netukwatirako mu ABCD. So kati abantu abali eyo abalowooza ntino federation egenda ku startinga from 0 okay to 100% tesobola ekolako kyesobodde ekolako kyesobodde negamba nti webanga badde bagala milioni 10 federation tubadde milioni 3 okay munoonye milioni endala mmeka 7 bro era abaakubadde ki abakubeereddewo. So muganda ekati okuvayo neyemulugunya biki bro yes tumanyi what you're going through and everything naye ate at the end of that day tunula gyokoze eki gyovudde tusobola kuvayo n'ogamba bino federation teberedde ewaani fiye naye kati oyo ndabikira nga alinamu kasente industry agiruddemu katsi singa katsi ye ebintu bya katsi waali kati right now okay zisagala mwogera ku kibi kubanga I look up to him okay yatugambye emabegakawo yawumuza omuzindaalo yes mulaba kyako omuzindaalo yagutadde kuwola era yakoze studio yakoze ba studio oba izira studio like abeerako ng'ali live ku TikTok kyakoze playing music and then buli muyimbi ayiseeke wakati buli muyimbi ayiseeke wakati wobanga teyakuwa interview ku TV nga tebakwagalawo yajja nakolera ekivulu ku bwereere. Let's give that guy his flowers right now when he's still alive. Okay waliwo abantu boolaba waneeno bro nga omuntu akubeereddewo from the word go okay at the end of that day n'omulaba nga trash kati abeereddewo abayimbi mu ggwanga Uganda wano in that ntino abakozeseza interview ez'obwereere nga balina osasula waba takozeseza interview
azze ku show yo nakolerako bwerere oba takoledde ku show yo azanya oluyimba lwo ku TV oshegera so right now wavayo ne yemulugunya this is where now abayimbi bonna balina okusitukira bagambe kati tulina omubeereramu kubanga naye abakoledde byakoze eki byakoze kati yo ya introducing emceeing job mu industries mu music industry oshegera nti yagenda ku TV na yatandika okukola ku TV nga is a young boy okay najjanga a building ekintu ajja building ekintu that's why when you see concerts kubeera ko ba MC Cats used to introduce that thing to concerts. Okay? Cats introduced the MCing thing in bars. Gone are the days where you're playing music. No MCing, no hyping. Okay? So, music fraternity yonna. Right now, we know why you're standing anani. Cats. MC Cats, yeah. Oshegera. Bars, managers of bars, managers of artists, artists themselves. You know, everybody are falling into that what? That fraternity. Right now, Cats wabanga akudene na yetago buyambi bwamwe. This is where you have to give him his flowers. Nemumulaga nti naye abakolera ebintu ebirungi. Okay. Josh katono nnyo omukyalo oyo fiye. Ekituufu kyaki ekimutawaanya kiki kubanga ye Katamba atugamba amabega kayo yave n'atugamba bayiga Katamba yavaayo ye neyeyanjula abantu n'agamba alina akawuka akaleeta ki kaleeta sirimu yabali nakyogera ensi yonna era is AIDS commission ambassador era n'avaayo ye omuntu omu n'atugamba olunaku lwabadde lwajjo posti gye yakoze ng'atugamba fiye yali mukyala we bamala ebbanga lyonna naye atugamba fiye talina ki simulwadde which is possible naye nga byo social media egamba batubuulire ki results entuufu kubanga balaba kakati no it is very possible kisoboka ate omwana waabwe simulwadde omwana mulamu kisoboka omwana kati batugamba ye agamba omukyala we fiye ebimutawaanya biragalalagala thank you kyekimutawaanya kubanga era yavudde n'agamba era natumenyera abayimbi abazze bafa n'essimu okugimujjako nabe Bulaaya n'essimu ogimujjako zitusukulumyeko mu ndongo n'essimu ogimujjako yes yagimujjeeko era naawe ensonga zinagamba lwaki namujjeko essimu because he has ever been in rehab cuts akimanyi yes he knows what happens there the moment you get out of rehab they're going to start call you kyekiriwo kati twakoze tutya abo bennyini ba drug addict ebakubira essimu bakuzzemu eyo issue kati era kati omujjako essimu he was right okay banne bayinza omuzzamu exactly kubanga era badde batandise okukola ki okumukubira fiye kimutawaanya bambi mwe mwenyini nyini naye abadde yakavaayo mu rehab abanogera benyini bamutwala mu depression talina ngeri gye yejjako abadde milioni 5 ukitegedde obulwadde bwaki basiri fiye si mulwadde yes fiye si mulwadde naye fiye kimumakinzi okubeera bwatyo depression omwenyini nyini abanogera mwe mwavaayo ne mukuba gwe do you know how it feels omuntu okukugamba nti no Josh oli mulwadde ensi yonna inange ekimanyi nti nno mbeera n'omuntu omulwadde ne kalinze bakimanyi ndi mulamu ati no ati kati omuntu agenda kujja kikugamba in the perception of nava Josh kyenjagala okubuuza ebintu ebyo bye bagamba ebiragalagala bisobola kutuusa ku mbeera eyo nga fiye gyalimu bameka abafudde naye afudde bwatyo just kati nedda anti abatalya jjajja Rocky Giant yes yeah onowe makindi Rocky Giant he was a star king of he introduced hip hop in Uganda yagamba naye kubwa kwe kumujjeko be bayita simanya enjogera yabwe yaleero mbu akubwa nnyo ekyafaako bambi so ebiragalagala kikiri rasmi bagamba nti no abayimbi balina lame excuses zebawa n'okubeera nti no they are using too much what Josh gwotera obbabeeramu nnyo ebiragalagala ebyo bibwongerako kyera ekyakimufosinga okubanga ayingira mu biragala ebyo kubanga bimutuusako ye embeera gy'aba atuuseemu kubanga alemererwa buli kimu ebiseera ebisinga ebeera depression kyekirimu anookera ku makya n'ogamba soka weegendereze nnyo abantu abagenze mu biragala kati kagambe weegendereze nnyo abantu abakozesa ebiragalagala ebyo before nga tebanabiyingiramu ne wano period gye babiyingiddemu either oli abadde mu relationship
ne bamukyawa either oli abadde sitanga wakabi akuba endongoye n'avaako either oli badde bamubanja kwegamba tewali abitandika nga kiringa bulokozi nti omuntu walokoka aba alokose bizibu. So that's why you end up seeing aba bagayi nga bakoze bagenze mu drug addicts. Okubeera nga awo nawe mbadde njagala okujja nze kubanga nze waliyo omu eyaŋŋamba nyina omuyimbi omusijja kumwogera baali bamuyise tuli backstage bamugamba waayi gwaddako bakuyita eri agamba mwana kasooke ngende mu motoka nano male okwekolako emikolo sirisitedde bulungi nyina okusooka nenvaako Josh kati kiki bayita okuvaako ye kyeyali aŋŋamba alina okusooka n'avaako okujja ku stage ng'avuddeko ekigambo drug like okufuna hype ne confidence muleme kimixinga nze somebody can come nagamba nze wemba sinywedde ecupa za beer 2 I don't have that confidence to stand in front of people. Okay? Now, drugs this, someone who's using ice, okay? Someone who's using cocaine. That's why you end up seeing people. Ate omuntu wa ice abiranga mulwadde wa sirimu. Are you aware of that? Ice oyo yatya nze nona nayo kubeera nali mmanyi okwata ice no oba ice oba bubanga bunga ice nti akukwata first and foremost asoka nakujja ku mmere. Appetite. You lose appetite. Ochegede. And you cannot be there. Once you start ice, it is an addiction. What? Chovala bwenda bamuntu gwe bagamba akosa ice tekuli ayina mubiri. Exactly. Baba skinny, gabatono nnyo, oyinza gaba balwadde baki? Basiri. So fear kubera nti she lost how weight eri ayina because she was using ice. Everybody would look at fear nagamba yes she got another. Baba ita abasheshe abakula. But kiringa ensujju kiti. Ka video akasembayo kulabikirako ku comedy store. She was slim. Yeah. Okay? And that's when people started saying fear chimuka chimutute but she's not sick. Ice ya mukolachi. Ya mukozesa ebintu obera ntino alidde omubiri gwe gonna n'agumalawo. Oshegedde? So that's why I gondi bwebeera. Ladies and gentlemen, twegatiddwako DJ Muge naye alina ensonga ze. Twali twogera ku kintu kya drug abuse oba mu music industry ekutte waggulu ensangi zino. So katwagala naye atuweko analysis ye Muge ekintu kya okubeera nti n'abantu bakozesa nnyo drugs golooza like how has it affected the music industry or the life of somebody omuntu oyo yenayina abakozeseza drugs? Nga sinakuddamu kibuuzo ky'ombuzza mbadde nsaba abantu ab'omukisa guno neebaza abasajja bano bulijjo mbalaba mubeerako nze nkoma kulayikinga na ku commentinga naava bagambe life experience Uganda tuba n'ebyokya. Life experience Uganda tuba n'ebyokya. YouTube channel eyo. Era guno gwe mulundi gwa gusoose okubeera ku YouTube channel. Kyakabi. Nga nyongeza ku kibuuzo ky'ombuzza Josh, lwaki abantu abali mu industry basinga bakozesa ebidagaladagala. Ekintu ekyo kijja mu mirundi mingi. Okusooka oluusi ba group influence. Abantu b'owangaala nabo. B'owangaaliramu. Because sijja kulima badde mu bantu bangi akozesa ebintu ebisinga byonna badde babikozesa. Naye naawe ng'omuntu omatalinga nnyo. Because nababeeramu naye komaawo wababeera mu ngeri ki? Omanyi twagala ebintu bino ngo engeri gye tunnyonnyola abantu kino information gy'oteeka wano omuntu ajja okujja ku YouTube asobola okubaamu kyayigamu oba n'amanya nyina engeri gye nnyinza okwetangira ebiragala. So gwe wababeeramu nga gwe naawe nga oyagala kubeera omu nga bo bwe bali oba nga gwe migire mikwano gyo balaba bulabi. And sometimes basobola okuba nga mikwano gyo nga muli mu mulimu gwe gumu nti badijje nange ndi dijje ekyo togenda sigala waka n'oba tolinayo night bw'ogenda kukola ojja kwagala ogenda abakyali bwe bakoledde ate oluusi obasange nga bo balina ebintu ebyenjawulo bye bakozesa. Oba kitegeera sometimes tetugendayo nti oba
obako nekyo bayigako cause I believe omuntu yenanga alina kyakozesa nga ki oba ekikubwa kyonna temusobola kusigala kuntegeera yemu naye yes abakusinga alowooza mangu togamazi olwokuba sina kyekozesa sirowooza mangu no ekyo ne bwogenda n'okola ndikemoga akantu ako atengako amaanyi sebawa alikusaidia nga nkuba akuba no siri kuba kitegeera kyogera omusaayi guba gutambulira ku reti ya waggulu n'obwongo baaluwuluza ndowooza ekyuka kozi I myself sibikozesa omumanyi n'omuntu wa soda ekirala kubanga engeri gyembadde nkola badde kusiba okubanga osiba akaveera akabbula akawano waliwo ke basiba wano bati kaba akakoola zibadde MC bonna abasinga banywa omwenge anyway basinga banywa omwenge nze ngunywa bonna naye nga bwekugambye nti mulimu abamu nga bali ku original nga Bible eyije si yakumala Joshua MC sijja kuva ku kigambo kino buli kaseera nkukikugamba nakuwalanka ye mu MC abeera mu bbala n'anywa soda 10 ekyo kyo wateekawo likodi sikirabanga ku soda 10 nange nno mumperanga mwana anywa soda 7 oweza soda 10 mu bbala mukikola fena abanywa side eri tugambe waayo lwakubanza nywa kali eri mwana era agamba malamu bakongere wamma ekikwegamba omuntu agenda okukozesa ebiragalagala aba ayagala kunoonya vibe kya mirundi mingi ekisooka ayinza okuba yakunoonya vibe ye ng'omuntu afune vibe ekyokubiri ayinza okuba ya confidence nti ndi muyimbi ndi DJ nsanze crowd nnene njitidde togenda performinga bulungi aba balaba bulungi so being that ntino onoonya vibe you end up going to the rehab abasinga oba toli mugumu what takes you to the rehab anti kiriwo ekiti kitandika bwe kiti ndi DJ bampisa performinga mu kifo nsanze crowd njitidde nja kwagala okwekubyamu kuba weekubyamu ofuna confidence kitwandiise okuswala oba tokyaswala kuba ekyetera omuntu yenna okuba nga kubanga tolina confidence otandika nakuba nga kutya bantu kutya crowd so yandibadde performing obulungi nomweza performinze bulungi bw'ovaawo nti nze tugeze ndi okufuna vibe nja kunywayo buginesi bwange obwo bubiri ogenda kwesanga mu mbeera nti ntuuse leeti wengenda okukolera sifunye budde bwetegeka kuyiwamu buginesi bwange bubiri nja kwagala oteekamu obumeka busatu bunkwate mangu ogende ku kyuma okimikisinge bulungi muliyita jjenja era akozesa obubiri ngenze kumeka ku busatu bw'ogenda ku busatu kiyinza okukalubira okudda ku bubiri kubanga bino ebintu so okuba live example twalinga kati Prince omuntu gwasooka okubeera mu nsonga z'ekisajja oba okwegatta wali okeddeho makyana ofuna ekirowoozo ekikivaako n'ogamba kati nina ki mwana agenze kati kambe ku kyokwegatta ekyo kyokwegatta kirala kyabulamu naye wakitandika kuba twakulira amazadde nga batugaana wansonga bakola ki aweva maki kyabulamu naye wasobola okubeera addict it wasn't yet your time that's why parents came in nebagamba please you're not entitled to do ABCD because it was not the right time you're supposed to be doing it kyaga okwefaananyirizaako n'ebikubwa nti osobola bitandika wano otandikira ku kitono naye gye kiwunzikira ye kenyini Fire yavaayo n'akola interview n'agamba yava ku ssimu kyomwena mukimanyi yava ku ssimu waaki n'agamba osobola okuba n'essimu n'olaba ekintu ekifaananyiriza nikizuukusa omuzimu obukolemu buli kubanga muzimu nga guwummudde naye abakozesa ebiragalalagala ebyo yensonga lwaki right now she ended up nga agenze mu depression then ending up nga agenze mu rehab but moving forward tumusabira like let her get well yes twagala Fire abeere but if someone comes out n'abakubira omulanga guys bamuyambe nga nyongera okwongereza ku kya MC Cuts ndoza nakugamba omuntu gwasobola okumfollowinga sakugamba Cuts we are following amuge anti tugolo teyiibaka naye n'okuzuuka nga followings ninga nimwa follow back
sakomaawo tekayo ebintu nabirayikinga no commenting adamu na repostinga sinzo kuba simu meeting ako personally tunyumyamu dakika ziwera 5 neka one love uza Josh Katsi one love ekito kacyo yankolera noza mu MC Uganda twali MC gwe sinakwagana simu meeting ako ne twogera tunyumyamu one on one oyaga kuzi akolene Katsi akali Josh tojje biso akambi ayagende watu okusinga but it is okay aine ensonga zibwakyamwagala kubanga bambi by the way okubeera ku gundi muge simunenya kubeera nti no when such people come and give him follow like you know what because fraternity eno yakajijoininga ebbanga lyakagimala musiddene but at least is promising okay so I support such talents ezijja ezimerukawo because man buli muntu ajja n'avaawo okay so if I see Mugenga ze lero however much waliwo ababeerawo ne standing forever and ever like the likes of Shiro okay so, but of course it's a new talent but omulaba nga ali ki ali promising so such big influencers when they give him follow or something and they talk about him it pushes his career as that well. Is okay. Yes. That's very good. Josh, ati kunsoga yennyini nga tumaliriza twagala owe advice omwana oyo omuyimbi tumwita upcoming omuyimbi yayegomba omuyimbi yatuuka waggulu okubanga tumutangira aleke kuyingira mu mbeera eyo y'okubanga akozesa ebiragalalagala okay upcoming artists babwe buzibu tuyina abayimbi abo not even only the artists but anybody ayagala okugezaako kubeera nti no are going into drug abuse addict the advice I'll give you is using drugs is not the end of the life. Okay, life continues. You're going to end up, or you end up with that. Well, no, thank God into no because it's never finished. Is what I'm rehab. But when you have any because it's go sanganga alikasa siro ya gweddalu ebintu byamu like injage mujeko oshegedde. So the advice I'll give you, please don't be a star if it's not yet your time. If you want to be a star, don't use drugs because of where I started drugs. So let them just be themselves. They will reach there. It is just a matter of what? Time. Muge, natugenda mu nsonga naawe twagala otubuulire ensonga zo era obuulirira abayimbi bonna oba muntu yenna atali muyimbi ali eyo ng'omubuulirira mbwe kukozesa ebiragalalagala ebyo si kirungi ate ng'omuntu asobola okubeerawo mu bulamu oba n'okola ky'oyagala oba n'obeera omuyimbi wakabi nga tobikozeseza kuba tubalina wano tulina abayimbi nsobola bakumenyera nga tebabikozesa naye nga basita nze kyensobola okugamba ku bantu bonna bali mu industry gye ndimu ba DJ ba MC bani before natandika gamba nti kansooke nteekemu stick wano Bible eyo ogenda okwagala okufuna egenda kujja ku ggwe gino ogenda kuba tokyali ggwe ate ataawo yamanyi wabeerera wakabi bw'ova ku ggwe yamanyi wali wabazza ate walala kuba mufuusa abantu babiri banjawulo muge atakubwa ne muge akuba babe bamu ensonga gy'oyogedde ntuufu oba obula eyatandika ng'olina ekiruubirirwa kozi wafunira ekirowoozo ekyo tuwali ku bintu ebyo okimanyi Josh tulina ekirowoozo ekyo waliyo omuntu gw'osanga n'ogamba kimanyi kati olwo akubiddwa musooke mumuleke yes ate nkyane tumusanga n'agamba kati ali mu mbeera ze eza bulijjo muge kyayogedde kituufu kale bannange twabadde tukyali awo Grace wanje omwana yabonyebonyereramu oba yemuza mu rehab nze naava mukama olabanga ngenda yali yakagwa mu laavu wabiraba oba tewabiraba ne tugamba ono ate yazzemu maliriza tuba tukyali awo ye muyimbi waani kati andi omanyira yatagadde n'abantu abamukwasaganya Kayemba ye manager Kayemba Tadias yavaayo ddeena kati gwe tusose gwavudde we yali wa Bujingu nadde wa Tadias right yasooka wa Kitonsa bannange temukyogera yasooka wa Kitonsa yasooka wa Kitonsa oli Kitonsa muganda wa Josh Buti yes bangambye muganda exactly
from day one we are 5 and 6. So yasoka wa Kitonsa, and that time I was in also managing. Shit happens. That's why I tell people what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Tobika sabukulula tukolera abantu yali muntu wa Kitonsa. Wetunatuka kukulana mujja kusabukula. Nja kusabukula batugende. Kati aho obadde okyogerako ekya Grace. Oyave wa Kitonsa mwana taterera ngoba. No, kati kambabulire Grace Khan. Grace Khan yono. Grace Khan yali akyali mu Eagles. Okay? Mu New Eagles. He retired. Okay? Ogenda byogera byonna bolekayo. Tagenda kuleta bya Giovanni. Kati mwaba kati ndoza mwemubukira. Zenjogera about music industry. Kale bwede baso New Eagles. Weba mu New Eagles. Petwa mujja na Jawa. Kitonsa management. Okay? Era Grace ebbanga lyamala ne Kitonsa lyakola ngira afuna emirimu ngira nokukola. Yali am branding ze bulungi, yes. But because omuntu obutewumuza, omuntu okwesiriwaza, oshegedde omuntu okubeera n'omulugube. Ani ate oli ku sister wange. Grace Khan senga yatawakala n'atuula. Ebbanga lyamala ne Kitonsa. Okay? Yali avuddeyo ng'omuntu. Ngira atandise okukola ebintu ebirimu amakulu, ngira atandise okufuna gigs ezirina amakulu. Oshegera? Grace Khan n'ayita weyandikomye n'abuukira. Yabuukira ki? Oshegedde? Nti wava ku business. Okay? Ate ye n'ayagala aleete relationship mu business. One thing kills the business is relationship. Ebintu bibiri tebikwatagana. Tebisobola kukwatagana. Anti kati kyewera de. Grace Khan nga yo ekisooka ye nga yo omuntu alina ki emputtu. Alina akazooli ku mutwe. Tovomye. Oshegera. Kubanga tawuliriza ye amanyi she's always past. She's always madde gamba amanyisa. Oshegedde. So wave waffe okwawukana ne Kitonsa management. Tewali kyayawula Grace na Kitonsa management nga kubeera nti no teyewumuza ye ng'omuntu alina yaletamu aka relationship alina ye byayagala nga ye. Okay? Ate nga n'ono management yalina ebintu manager byalina byayagala. Nina ekibuuzo kyensaba okubuuza. Ogambye yabuukira okwaga relationship. Mukazi yakwana omusajja, musajja yakwana omukazi. Both sides. Ennaku zino baba ennaku zino batukwana kyoyogerako. Baba kwane. Ennaku zino batukwana. What are you saying? Ennaku zino batukwana. Nakwegomba. Obadde ekigwe. Ekigwe. Agenda kujja kugambe ABC. Bro. I've seen these things happening. I have seen these things happening. Omukazi agenda kujja kuleki. Kukwane. Okay? Prince nkwetaaga mukwano mpa ku number yo. Yes. Bakalu batu. We have them on TikTok now. I need to talk to you. Olina gamba. Can you share your number with me? Message nogireka ku blue tick mu TikTok. Narusanga ye ndalenkeera. So, Grace Khan wanyimye number. N'atagala bwatyo. N'afuna management endala awo. Yatadias. Yatadias ezze kati. Weyave wa Kitonsa yadda mu management. Yabera si wagundi wa bujingo na Susan Makula abadde wa bujingo. Babadde badde bamanaginga. Babadde batya. Bali abatwalanga mama tata. Anaye ensonga ezo weyave wa Kitonsa. Talina management gye yaddamu. Era nasooka na freezinga. That's when she came n'agende wa Susan Makula to adapt her. Era ne bamu adaptinga ng'omwana. Waliwo ebyatambula mwawe. Oshegedde? Ne bamu adaptinga nga ki? Ng'omwana. Then awo waafunira Thaddeus. Era namwe musanga nina sauna gye naliko ne musanga. Thaddeus yaliwo. Thaddeus Katumbo ne yali ba Sheri Matumbo. Ebona n'omukyalo no Shadi yawe ebizigo kati. Mwana sister wange Sheri Matovu. Ono naye atambulidde nnyo. Alina Shadi yakatatu ow'ebizigo. So nadde wani ali abasibamu b'ebizigo. So nadde wani wa Thaddeus. So wadde wa Thaddeus ne tumanya nti no kale ajja kufunamu ki
omulamwa era badde atambudde bulungi nga azzeko n'omubiri guseeko wegamba ng'omulaba atandise naye waliwo omwana we yafunira management ya Tadias yakomentinga n'agamba kati manager n'omuyimbi bonna mbuka bia yes tetugabi Grace munywi era kyo kimuwala ye munywi era Grace gosobola oteekera wali eri create n'agirinnyako n'agimalawo ye munywi sokoleke we yali ewa Kitonsa yali atandise oyiga bino ebiragalalagala awo nawuna nga tumukomako kujuga Kitonsa yali akuuma brand Kitonsa nga akuuma branding ekintu kye oshegedde so not in the other way of branding but he was branding up because jukira Kitonsa nga Kitonsa aina personality ye side eno nti kojja so how is it going to come out tomorrow mwate kojja aina omuyimbi akozesa ebiragalagala so we tried so much okumujja ku ebyo biki era ebyo bino bizzeemu nga zewani Tadias esawa zena ali wani kati simaina wajja bagambye abadde mu rehab myezi ebiri anti wa Tadias ebyo byonna bitandise aliwa naye Wakitonsa teyabikozesa yali amukomako myezi ebiri bagambye abadde mu rehab so Grace Khan yonna gy'oli Grace Khan muyimbi wa kabi omwana wa kabi naye alina ekibuga ky'eddalu kyenneebuuza omwana we tuli yakava okuyimbawo wano wetuli wano yajja n'ayimba wano abayimbi baffe nowe batwe bagenda n'afiiraawo mugambe ebiragalagala bibatadde so bambi Grace yonna gy'oli sooka okwekkakkanya muganda wange speed nene tuvuga speed nze abuuza ebiragalalagala babiroga tebabiroga bagamba bamuloga omwana guba muze tebakulimba mbu mutuba muloga ate ng'omwana DJ Muge yabadde wano ng'atunnyonnyola ng'ekintu ekyo bw'oba okitandika tosobola kukitandika throughout lumu ojja olinyisa stage teri munywa bbiya yakeera ku makya nga anywa eccupa abiri luva lwe yatandika okunywa bbiya yatandika anywemu kituufu gujja gudevelopinga omuze okitegedde so Grace Khan katumubuulirire yes ayinza okubeerawo kati nga Josh kyakugambe Josh kyayogeddeko ensonga yajogeddeko ensonga eyo nkulu nnyo depression omwana oyo amanyi okuyimba asobola okufuna management ennungi esobola omuteeka anti kati branding yafa so no one can come out n'agamba nti ngenda kumanaginga Grace Khan okulira nga naye yavaako okitegedde obeerayo ng'oli mulungi ng'olina eddoboozi the way you brand yourself kati you cannot kwera ku makya n'ogamba nti nogenda kukwata sente zo zake mu Grace Khan bosobola ku saga zonna ezize happening ezize zibeerawo you cannot do that so kati Grace Khan ye tumusabire busabizi waali abeeraawo because she has a nice voice she can era emikola abadde agiyimba bulungi nnyo but my sister ekizibu kiri eki teweewummuza that's the problem so ashanava tumaliriza ku nsonga yaffe ya Grace Khan nze Grace Khan mulabidde ebbanga nno ddene kubanga nze ayinza okuba tamanyi ebbanga lyemulabidde eddene mulabye okuva nga tannaba nagenda Wakitonsa ng'akyatandikiza ne muni Eagles nga tannajjamu akyeyiya bibye wenamula nze ndegedde Grace Khan ngali mu New Eagles nze nali mumanyi nga tannagenda na mu New Eagles yali wadda yali yatandika dda okwetetenka nga tannaba nagenda mu New Eagles nyina we nali mulaba era nga ye takimanyi buze naye nali mulabawo era ng'abeerawo naye Grace Khan oli muyimbi wa kabi oli muyimbi alina eddoboozi era baleeta abayimbi wano mu Uganda abalina eddoboozi abakyala mwoli naye tusaba bambi wekkakkanye omanye w'oli kati osobole okuddamu okwesitula kati saawa zino tugenda ku refresheninga kubanga kati eddaala lyakkirira omanye abayimbi abo ekibaleetera n'ekirala Josh omuntu agenda n'abanga alina stage gy'aliko nadda wano kati ate ye nayawoza akyali waggulu so osobola okuddayo ne weezimba noddamu n'olwana stage y'obuto kakati essaawa za leero osobola okutwala Grace Khan n'omuntu etaawo kibulu ng'ogendamu obukadde bubiri ekisoboka naye nga waliwo ekiseera we yatuukiranga akusaba n'obumuwa
kati ekyo kyokka kyekimu gyo kitagamba mbabeera mu depression nga nali nfuna akakadde emitwalo 5 sikyagafuna ensi eriwa. So Grace Khan webulirire omanye mbu music industry mwendi kati sawa zino ne wendi si enkomerero obulamu bwange bukyatambula olina akaana kwate ukagala nnyo so nze era mubuulirira bambi yeekuume amanye mbu tannakoma akyalinayo chance nnene nnyo mwana muto Grace akyali mwana muto and bambi kyetwagala just twagala okakkane wekakkanya obeere steady life goes on there is everything so n'olwensonga eyo tuli wano ku Jovia City wetubadde olunaku olwaleero and of course Jovia City abaagala okubeera nti nomusalako musaleeko wabeerayo ebyakabi bingi nnyo waliwo kawash waliwo saloon abanywi bakashisha weekali tulina restaurant efumba ebyokulya byonna ebyakabi ebyokunywa byonna bibiri waliwo kaloko food local food no ne bana abaakano tetukayinaawo temujja nga muzunga ebyo tetubirina so endongo nungi nnyo vibe ebeerawo Saturdays Friday Monday and of course we open Monday to Monday. Shout out, thank you so much ladies and gentlemen. My name is Josh MC, the only amplified king. Secondly, Eden Paradise Masaji Pala, we are waiting for you. Mujje tulinga tubanyiganyiga mukaawo kati tugenda mu mwaka mupya era gwe tulimu so basajja bafolingo yagalo basi bamwe mwana gwe tuyita mu bintu gwe tunyigirizibwa gye twakatandika Josh gye wali eri ku kiyumba stage awo otuukaawo oyambukaawo ojja kulaba ebipande bya faawo akafo kalungi nnyo waliwo ebyana ebikolera amasaji bikunyiga era nti weweeza ki so ogenda mu biragalalagala nandigendako ku Hidden Para ne bankwatakwatako obwongo bwange ne bulfreshening nga nesobola okudda mu bantu nga ndi fresh nebintu bya bulijjo kale nange bannaye abali eyo bannange abalabi baffe abalaba omukutu gwaffe ogwa Life Experience Uganda mwebale nnyo tusiima bajje bakuwagira bannange mujje mupagire bitumba ebyo mu bulidi aina masuka malungi blankets ennungi nets ennungi towels ennungi yemenye ekindeke ki bannange nga bikyali awo ye nga bikyali awo mukimanyi mbu zisenga giradi yazze nampa ku ssente senga giradi tukwagala nnyo 2020 senga giradi leero tubadde live nangamba alina project gyagenda okugulawo ey'abaana ey'okuyamba ku baana bemufunisa embuto ne mutabalabirira agenda nze ngeno osooka okukuleetera so senga glad 2020 twagala ali Salama Road awo katuba stage kubo baali bakoledde abakyala abalina ebizibu nga omusajja akulemeredde ekkubo baalikoze temweraliikirira tekyali binnya sente olemeddwa okufuna sente simanya ate ebizibu bya famire ate bikoze bitya tetukolagana nabbalawangasimanya ekisenge kikoze bitya senga giradi 2020 Salama Road katuba stage osobola okubanga omunoonyako ku TikTok tuteekemu ku ssente senga giradi tuteekalo omulamu ashanava luseke nyamnyam kuba kasikola tusalira president senga twagala ojjeko waneeno oyogereko eri abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala senga giradi tumuleete essaawa yonna alina okutereza abaana anyonyole senga ensonga ezituluma senga giradi jangu otuli abasajja batulumya emitwe senga giradi mutemutulumya mitwe ku nsonga eyo nze kasitona agikonako ey'abasajja kubeere bulungi bakusiibula tutumira ku bakyali baffe abali e Bulaaya abali Canada abali mu America abali London mumbejja nkutumira nnyo Agibes 256 Prosper our sister we love you twagala nnyo mumbejja nkutumira nnyo Winterfare nkutumira nnyo Maria big up we love you Pinky we love you mwena tubagala nnyo abakyala baffe tubagala nnyo big up on yourself tumira omwami wo bannange ntumirako Good Samaritan wange andabiridde okuva omwaka oguwedde ate paka buno ng'akyandabirira Navas Beauty bannange nkwagala nnyo kale big up on yourself Don Chali nkwagala nnyo Chali wange representing Jovia City DJ Muge
Big up on yourself. Everybody, we love you. We sign out. Josh MC, the only amplified king. Kampala, Uganda, life experience. Mash it up. Big up on yourself.